Aya division nyongera okutegeeza muganda nge Ekalim Fashions asangibwa ku Nabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 wali nnyo kitibwa ekyokwambala Afirigo band ye kugamba ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana ekuza emyaka aga atano weddu ogutali musango ogutali musango soko buze kubandiche balamusiza ku banyabo ne baseba amanya bampita akugezebwe Jacob agakola sede DJ Jacob mutuze meya we na mad division aliko era ddako mbagaza kachaya akalungi yena je musinzidde we do respect you akachaya mchaya yakafumbi Bachi abantu bano betuleeta okuveebwe kati nga wolaba Koffi Olomide okuyekera ka Afirigo tebakolere ne batuwayo ka collab wadoleze kubayimbirako n'amaliriza n'akola collab namu mulimu abakola collab mulimu abatakola collab kati Koffi Olomide na Afirigo band bakole collab ki era ina makulu ki teina makulu Koffi Olomide omulaba ya passing at that age bracket aine bizibu ebimu biranga bya bebe kulu okitegera bebe kulu aine bizibu ki nandi kati ekirungi kya Koffi yali international ali global nti n'olulimi lwayimba luli global abantu abamu ensi zimupangisa nti Koffi legacy yagizimba akyali muvubuka tiyagizimba mu bukadde kizibu nnyo okuzimba legacy ngo building a audience nogitandikira mu bukadde jukira nti bamarinios abana bamarinios ba attracting oba ba associating n'omuntu abafaanana bw'oba tobafaanana kizibu nnyo okubayingiramu okujja kugenda kuwemuka okoleba ebintu bye baagala ate ogera kutunya ebintu bye baagala ng'olina emyaka 5 nga tosobola bimakinga bye baagala ojjeko essaati otandika okunyiga abakazi ku gundi ku stage okola ebintu tobeere nnyo ku TikTok owemulemu bemalinizo bye baagala ebyo okitegeera so Koffi kyali kati takyalinayo nnyimba zicrossinga over kujja mu Africa amaze emyaka ng'oba 4 oba 5 yasembayo oluyimba lwe bayita batya ndabidde erinnya masaga nnyo kwogera kino gasi oluyimba olwa crossinga over luyasemba okuba n'amaliriza nga Olomide oluyimba luki lwabidde Mukama Katonda kagende ku YouTube channel ye ndabidde saga kwogera kintu gasi nga sikinako bwino bujirizi Mukama Katonda Koffi ulimba lwasembayo kulwala naye ng'olaba lwasembayo kuwona lucrossing netuuka neeno bali lwabaita batya sina kusenga nantumya era aluzininako nnyo ndunoonya baita batya ekotibbe baleta batya ekotibbe sirulaba lwakulosinga nelujja mu Africa nekati zisingawo bungi era otunya YouTube channel ye Koffi Olomide ekulaga nti nno ali well established alina miliyoni mu wiki 3 yataddeyo oluyimba lulina miliyoni 1.3 okitegeera mu wiki 3 mu myezi 2 alina oluyimba lwa miliyoni 4.2 mu myezi 2 alinayo oluyimba lwa mitwalo 16 mu myezi 3 mu myaka 3 alinayo oluyimba olwa miliyoni 7 kati ye muntu alinawo ne kolabo ne Diamond legacy yagikuumye just bupangulu kufuwe bwe yepangululamu oba okuba abakazi okuyisa abantu jukira atambula n'abantu bangi kyokka kye kyalina naye nga legacy yagikuumye nti ate asobodde okuleeta bafali kupa
nti wotunulya abantu beyayimba nabo ba Papa Wemba ba Monica Seka ba Awilo Longomba Awilo talina muntu gwera aleeseeyo nagoyinga international kati ono Kofi yavaamu abantu bangi nnyo abayimba style gyayimba so bwakola olimba ne Afrigo Band esawa zina Afrigo Band tamanyi katale ka industry yegana wekafanana tebata balina luyimba lupya achegera bako mufumi luyimba ne kamiliyoni teri mukazi mubi nengera owulya Afrigo Band eri enkadde so legacy yayo bagikumawe batyo siba kufulumya nnyo nga olinga nolaba Maddox nagezako ofulumya oluyimba wano kati sawa zino tesobola kukola tesobola kutunda nnyo because akatiba ka music kakyuka ate buli generation erina byeyagala olina kubeera muyimbi mugezi nnyo okutambula ne generation ezenjawulo nti bw'osalawo okubeera kyekiringa era kiti nobeera nga radio presenter oba TV presenter nga program yo tematchinga ne ba millions bano otuke kyanga tebakutegeera era nze manyi okwekolako research nengera ku masomero nembuuza nabadde ku Chaotic Academy nga ngenza kubulya abaana ba senior 4 aba history ku Chaotic Academy awo tobikola ebyo obikola bikolera value ate eno channel kasita ko musamize atunda omwenge omusomi w'edduwa ebisigadde oteekayo naawe mulo oteekayo waliwo mulabyeko eno nja kuyitulula nadde ku Chaotic Academy awo naye nga abantu nobuuza student nzaani olina agamba gwe judge wa Mr. Right gwe Jacob Mputuze oli mayor oli tiktoker kati buli mwana nga alina version so which is okay on my side because brand ezo zonna zikola ku muntu omunzi kati ojja keekanga nti Afrigo Band ne Koffi Olomide bona basharinga batandika music kwekumu lwakubanga omu ya grobinga omulala nasigala loko ekitegeera mu kusigalako okwa loko ate naagana okuleeta ate the other Afrigo Bands abalala okufusion koteberezaamu senga olimba lwa Afrigo Band bayita Jim Nzewuwo baluda mu version eya millions ne bafunayo omwana nayimba nolimba ne Joan Takawalya Lecho Magola enyimba zaabwe zonna ezizayima ne featuring kuba mulimu video zakadde wedda nga tezirabika bulungi ng'osoziddamu ne bamarini yomba nawo nofunayo omwana nakubaluga flow najja natula mu sikulimba osegera wakati muntu ayagala okukeepinga on legacy ng'etambula kyobola nti abasajja abazungu esawa za Michael Jackson yafa naye Michael Jackson bakyapostinga ebintu ebimukwatako atugende ku gundi wano Michael Jackson yafa ne Michael Jackson bakyapostinga nebimukwatako nebagamba olunaku weruti omwaka weguti Michael Jackson yayimbiranga awantu wano era yafuna abantu we bati ne kati ffe wano twabulamu ekintu ekyo ku brandinga nti n'omugenzi waba afudde osookera ku makyokola ki Michael Jackson alina millions nkaga mu mwenda ez'abantu ku Facebook naye katukankulage mu 16 hours ago it's not just because of it shine it's a recently unscripted short film of Michael Jackson looking with you every move from Michael Jackson acoustic performance is the blues groove dance because of it here 16 hours 16 hours comments lukaga shares 12 views emitwalo 48 one day August on August 10th 1979 Michael Jackson breakthrough solo album Off the Wall was released. That is being professional. Nebajja nebagamba nti nebakolaga n'ekibumbe kye kyebamukolera ekyapyangako mu luyimba lwe si Michael Jackson yekka n'ogenda ku Bruce Lee. Bruce Lee yafa. Ogamba Bruce Lee? Bruce Lee yasooka Michael Jackson okufa. Bruce Lee abantu milioni 2. August ngenda kuzomwezi 13. 1 hour. August ngenda kuzomwezi 13
n'ennaku z'omwezi 14 ne bakuteekerawo Bruce Lee byakola byawandika mu katabo ke mu 1 hour ne baleeta n'engatto eza Bruce Lee ze bali mu kutunda ne baleeta ne videos Bruce Lee ze yakolanga one day kyokka yafa alina firimu 5 Bruce Lee with Linda then from the Here Comes the Bride ABC yali kasedi ke yakola firimu 5 Brandon Lee ne Sharon Lee kati Sharon Lee yono yalaninga page ya taata we ne management ya Bruce Lee naye kyakola sente paka kati nono muganda we Brandon Lee yafa Osegera Brandon Lee mulambo wa Bruce Lee yazanya firimu 5 nze nkubule nze kati obituka ku ebyo mbimanyi because bimu ku bintu bina singa okwagala katulabe how many movies did tesuka 5 suka 5 The Big Boss, Fast Fury, The Way, The Dragon, Enter the Dragon, and Game of Death. Zirimeka. Buli firimu eyo gy'olaba eyo nagira n'ebigambo bibimu mbimanyi. Firimu 5. Yes. Zezakola Bruce. Ne ba directors baazo nzimbamanyi. Ne firimu gye yamuvirako kufangi manyi. Nze nakula njagala nnyo music ebidongo ne firimu. Sigando ziri 5 go ngambi. So kubino abasajja bateekateeka ekintu kibayita brand nti n'omwana wo afeaturinga mu brand yo n'atandika ku maintaininga brand yo even if ng'ovudde mu bulamu bw'ensi naye tulaba abaana b'abagenzi bangi nnyo babasudde AK47 ba radio ng'ebintu bye byafuuka plastic byakomaawo taata bwe yafa maama we yafa basala birungi ono mugenzi gwe baziika wano gwe sentala w'omutima gwange nze nendowooza katonda mugamba nti senga mpwayo ngendera e Bulaaya olulala oyo bamuyita Viola yayimba boda boda zituyamba eri wamala katonda gwe ye kyalya because bali organized ekyala neka music kyakola takyatunda bande badde bakola nti buli decade oba buli wazini emyaka 5 abayimbi abaliwo babawa platform okuddamu ennyimba z'omugenzi kubwerere yo family nezikwatira video neziteka ku channel y'omugenzi nezikaninga revenue eri generation eyo lwakuba kati Uganda wano tekisoboka because corporate tali straightforward what ne families tezimanyi kintu kibayita brand kitegeeza ali ekisaacha ali awo bamuzikawo ku kyakyawo naye bw'ogenda mu malalo ga Bruce Lee osanga bamuteddeko n'ebimuli ne sente basasula nze nali nendowooza nenga senga nfuna sente nandeguze rights z'okuzika kwa ba celebrity buli celebrity nga mugula okuzikako nga bamuzika ku kijjaki bamuzika abantu abamanyifu nga ojja okusanga katalogeze ennyimba ze video ze ebimukwatako n'osasula ogenda okulambula ku malalo ge gafaanaga. That was my idea. Nganze senga nalina sente nga nzifunye nga ne millions sente za dola ezo ngenda nengula mu Lwere eyo obe Masaka do ba Bombolo do bawa kati awo nga wabera ne festival yabo y'abagenzi tegera but kisoboka kala olaba muyimbi osokera mu kino mugamba manyi njagala bakuziike ku kijja ky'aba celebrity ensonga lwaki twagala bakuziike ku kijja ky'aba celebrity twagala osigazire gasenga ekyatambula nti n'akasida akavaamu wano nga wazze okulambula kagenda mu baana bo ategeera okuziika kukunguza sente meka okuziika wali okunguza sente meka bagamba milioni 5 nga nanya namuwandika next of kin abagenda sente zezinogenda nga onolaba osasula NSSF bagamba ani akuddira mbigere ng'ovudde sente tuziwaanyi
Osegere kati no wale wange ofudde ngozi okumulambula buli muyimbi ng'ayina mita eraga abantu bameka abayingidde omulambula ezo mita kwe kuva ne ssente zigenda mu family which yandibadde kiri. That was my idea nganze ngajagala ba celebrity bonna bazika bantu wamu ng'omuntu asobola okujja n'amulambula amalalo g'omuntu gwera wagira limbo y'aba celebrity because eri esobola okukeera mu kyokkola naye kwanga omanyi Uganda nti abalina ssente balina idea kati fa batalina ssente obeera n'eki idea kyo nekigaana okukola ate mweyo mwana tukiveeko nokuva kuba katunja kunyigira katonda wabwereere tugende wa Revixon finally yakyadde omukyala kati obudde baade bagamba ngu ate taata yamukwasizza ekyana kye mu butongole agende ye yakale yamukwasizza mukulu munne mu butongole ekyana kinne mukulu munne kyana kinne kale mwe muli baganda bagende beyagale kikyolaba. Love is a beautiful thing. Omukwano kintu kimu ku bintu buli muntu yansanyo binozaako nga tanaba kufa n'okufuna omukazi gw'oyagala mu mutima kinyuma neteri ekintu kisinga kubeera kibi kubeera n'omuntu nga tomwagala naye ng'omwagala ku byanfuna nalinnya ngalinnya eriggwawo n'ebinfuna ebiggwawo laavu ng'eggwawo tekikutuukangako ninzo kyali kintuuseeko omuntu nakukyala because tokyali ku lediyo omuntu nakukyala because odda wano noyogera ebintu byoyiseemu ng'obuli abavubuka balemekera amakya kubiyitamu nga gwe bikola munagamba okusinziira ku lugero lw'omwana musajja gwe asikusobola. You understand? So Revixon ne Desire Luzinda katina mulungi baakidde ku makya Desire nayanjula omusajja gwayagala mu lujja bazadde be mu bulamu bwe kibadde tekibangawo talina muntu gwe yali ayanjuddeko ewaka so buli kiss bano abasajja abadde kati bakomyawo kati bategedde official baawe ye Revixon ne Revixon mu bakazi bonna bayisemu n'agamba mu bakazi bonna kantwala omukazi gwensinga emyaka ansinga emyaka 10 itekubanga giri manya ganyo okugera ebintu ebiri ebina kibera zza kyamanya alinga mwana tawezana tomwayiriza ali ku Facebook oli ku obadde ki zza yawezana Revixon alinga mwasa ndiza tasobola kuweza myaka designer wa myaka 4 Revixon ayita okubanga alina emyaka 33 Revixon 33 Revixon alinga mwasa 3 Revixon mwasa 3 Revixon ayinza okubanga aweza emyaka katulabe 32 kiba kitegeeza amusinga emyaka 8 but age is just a number ate okufindinga the right one it takes time esaawa zonyinza okubanga ne mukazi olina okuwasa alla gwe yakugerera ngayinza okuba kati ali mu senior 2 oba senior 1 jukira nti katonda atunda abakazi nga bakula mangu speed azaala oluzaalo olwo nga mufaanagana nga mukazi oyo alina emyaka 3 ninga alinga ng'owemeka owaana so congs upon the milestone gye mwakoze ababiri naye nga ntera okusaba abaselebrity bonna ebigambo birawo mu relationships z'abantu bakritiki boogera ebigambo bingi atali nze n'abalala ekyo kyoyagala ku munno kyekisingira ddala okuba ekikulu saabantu kiboogerera omuntu gwewasiima. People are there to talk, people are there to criticize, people are there to bagala byonese byerere. But what matters most is to love the person you love with all your heart. Ngateriyo ekigambo kiswa kinema kya kugambibwa. Osegera. Nze omako gujja ngenda kwanjula. Inshallah. Ngenda kwanjula. Naye kinde kyo kwanjuza sandi kyagadde nenyo kiteka mu public. Because manyi
omuntu gwenjagala ali so sensitive atya amawulire kati namuteeka mu public egenda kwogera ebigambo bingi nnyo nze namanyira ebigambo naye yes teyamanyira bigambo but end of that day abakamera ngenda kuwa rights z'omukolo oza predinga ku gundiyo gwe ngenda zikuwa sikulinako buzibu naye ku condition hemu nzitunda millions 2 omukolo gagenda gukwata ina oguteeka ku YouTube ngutunda millions 2 what nkuba nangina channel yange nabadde nkuteeka ku channel yange nja gikuba kuba ngenda kujja ku mukolo kati kambi kugambire wano ngenda kujja ku mukolo nga nyumyemu bulungi nga ndi mu bagenyi be bakyazizze omukyalawo malirize nkukwate nkupositingi ngoza sudde wadde ebibiri ebyaddala amazima ebibiri wongo okimanyi ogenda kujja ku mukolo tugenda kompita ngoyambadde bulungi tugenda kumpa kadi kuyitanga mukwano gwange sikuyita kukwata mukolo gwange ati nga mukwano gwo YouTube ayagala omukolo gwange agenda kugula millions 2 millions ezo 2 zagenda zigula si zange za mukazi abalala bagugule nze sigenda kugula era ngenda kuwambala ekanzu yange ey'omuleera ne kooti yange n'ekiwoowo kyange ate mashallah sijana agendera mu motoka yo nfune motoka neteremu amafuta agange ntuge ku mukolo ndikodinge tosuubire wadde ebibiri okuva gyendi inshallah eza budget nomaze $1 budget ya fulumia twagirabi watutte ki mineral water ekitone nnyo wenaba nkuwadde mu busobozi bwange sigenda kuka wansi wa migaaga 5 ye mineral water wa mitwalo 5 ate 5 okukaka ekaliwo ne salt omunnyo gugwa mitwalo 5 mitwalo 5 okwateko content gugera okujjamu sente mitwalo 5 Edidiso namwita Edikenzo kana kambata kati ngenda kukola ekintu ekyewuunyisa ngenda kukwata budget yange negitwalire Kenzo mugambe nkuyise omperekereko ngenda kuza mu mwezi ogwokuna nakuza mwezi west ate olina ogisupportinga ndabe nze kenyini njya gimutwalira ndabe kikyagenda okwogera president wa Nigimba owaki ngomperekera ngenda muyita mulimu abantu benjagala okulaba oba ddala ddala spice dala naye ngenda muyita taata wange Kasuku Kasuku kugwe teyampita teyampita kugwe Kasuku kumukolo gwe teyampita because si kibi twebuuza twesanga netwebongako but tetuli closed nnyo wetuti so era naye mwita tasobola kujja kimanyi kuddembe nekuna kuddembe kuyinza okuyita abantu nga 3 oyinza obutamuyita era ayinza obutajja kuba tasula abweru ayina amateeka ewaabwe tebamutasula abweru takkirizibwa kusula abweru takkirizibwa kusula abweru tavuga motoka kiro kuddembe nyinza okuyita Sam Gombya ne gundi ne Justin Nantume abasajja bamanyi okukola omuze katugambe tugenda Jinja omukolo guli Jinja mpa example sije guli omukolo gwa Saturday netugenda netusula Jinja ku Friday ne Junior wali tulagenda ku mukolo gwa Junior anti labayo nkujira ne mama ebyaliyo tubyogere byaliyo biki mu abawerekera waliyo temulimu abagenda mu mabaala ne bakulukusa kyokka ate nina Chali wange nawe omumanyi ye teyafuna ate n'agenda n'alingiza abazungu n'atula ne ku mulyango uliriza abazungu n'atula ne ku mulyango mutegedde bw'alabe kaani akavaayo abazungu balaba balina ekiro ekisiibula okubeera singo
wetuba tugenda Masaka tugenda Friday kati kigendo kiba kye uze kuonoona ze kukola ki sagala ofune kantu konna tosibula kubeera gundi inshallah no problem nenga omukolo gwade mulungi lwakubanga ebintu by'abazungu olw'okuba babeerayo ekiro ekyo ekyokwecakazaamu namwe mwecakaze tasobola kikola ekyo nabivaamu ebyekiyaayo nali muyaayo nze gola naye nabivaamu nakkiriza nakula mukolo naye nga twebaza Diza Luzinda wamu ne Levikson okuvaayo okutrackinga milestone ey'amaanyi n'okusalawo wadde obusobisobi bw'abantu bwe mwayise abatamanyi nti ebintu ebigambo ebimu olugenagendawo Levikson bangi abamuvumyembu Levikson oleka otya abawala abantu abali mu myaka gyo n'ogenda ku Desire omukulu tutasoke twandikire kwabo age is just a number nange omukazi gwenyinza okuba nga njagala oba gwenyenda okwanjula oba katonda gwe yantekera ayinza okuba kati saawa zino alina emyaka 18 oba 19 oba 2 bw'otunuulira age y'omuntu n'ogisinziirako nti gyo gyokukera mu makya okutunulira nnyo ng'egi ensobi buba busiru ekintu kimatalinga kwe kubanga ekintu kyotalaba naye nga bba babiri bakiwulira as long as bo baagalana kati ffe tuli ba third party abatalina makulu mu relationship yaabwe walekeddewo abaana abawala abamugoberera abafaani be baani bonna because Levikson netali perfect ayinza okuba nga mulokole naye nga alina ebintu byakola off the camera nga katonda yekayeka ne katonda yina abikola yabimanyi n'abalekawo bonna bonna n'afokasinga ku mukazi Diza Luzinda mukubeze mu ngalo mugamba omanyi tukwagaliza obufumbo bulungi welcome to club naawe abadde girlfriend we oba otegedde nti nno oli namba 2 oba oli another option mu bulamu we okitegeera kiba kitegeeza nti toddamu kwegatta ne Levikson tobeera third oba tobeera golu nawe nonya omusajja asookera ku kyokujja ewammwe awe olujja lwammwe respect kukatale yavuddeko naye mulimu abakazi abasiru nga yetafaayo oba oli mufumbo oba oli azongazo olina erinnya ajja kukkiriza abakazi abasiru gye bali nedda abakazi ku bayimbi mulimu omuyimbi omu gwomanyi kyaliiwo alina super custom kyabeeramu oba mu super custom oba mbawaka stage oba kiki wenategedde abakazi balina value ya sex balinganga nkoko mu super custom baka stage muloji kwegamba okitegeera kwegamba gwe nobeera omuwala nga toyina value ng'omubiri gwo wonna bagujjulira that is bad katonda yatonda omukazi ng'alina okubeera n'ekitiibwa kye nti ng'omubiri gwe balina okugujjula nga bagujjulidde mu kitiibwa ate kisinga okunyiiza nti muloji bayinza okuyingira babiri naye mukufulumba omukazi yasooka oluusi omusajja yasooka n'abeeranga eri omukazi n'amuwerekera ne loogi abakola mu loogi bamanyi enkaba yammwe oluyimba lw'eggwanga omukazi balumanyi kyekyali akugundi ku suuti eyawo sibagire bati eyo federation gyebeera eyo kwalo eyo bawita bamanyi abakazi abayimba engeri gye basindamu oluyimba lwabwe lw'eggwanga bamanyi wakadonkamu wasinda bamanyi dansolo akuba dansolo wasinda bamanyi akuba hip hop wasinda ebyaddala bamanyi baga akati oyo gundi oyo oyo olimba ayimba oyo alimba ayimba avuma wabona abikubawo obukubi tata gisengule sebo gisengule babimanyi byonna wabona akulambuza Uganda babimanyi bikula amasuka gange taata amasuka nga zona nyimba abantu be bazimanyi nze nagenda ku federation eyo nentuula nempuliriza emboozi z'abakazi nga boogera ku bakazi bannaabwe waliwo akayimbi kabandi kalina olugezigezi kali kayimba bandi kali kajjayo katanga kati kagenda manaja gundi w'omuyimbi gundi niwa kalina engeri gakube
kakube ngaba Mukama Katonda ngembooza abantu kazi boogera abavuka ziboogera kuba kwa kiba mu ekibeeyo okitaja kuzanya so bwabanga Livingston avudde nagantu tutte mukazi ono kiba kitegeza avudde ku market nawe gwagenda okwendako manya okola kibi okuyingira obufumbo bwa mukazi munno jukira ensigo y'omukazi gyasiga agikungula kubanga ebizibu by'abakazi biri ebyo byebimu oba celebrity bona beekona akagere bona beetikko embuto bona ebizibu byabwe basanga byebimu tibalinga nga ffe wali ate abalwaniddeyo ne bamugolawo ebigambo biti nani kyekiri kyenagambye kavidiyo kosigenda kapuleyinga kwa kalimu ebigambo ebinene tekiri kyenagambye nti at times okwagala okukola amawulire oyaniza n'abantu batali supposed kubeera mu mikolo okwagala relationship oba okwanjira ku trending oyaniza n'abantu abatali supposed kubeera ku mukolo okwagala okukola amawulire oyaniza n'abantu ku mukolo so that good trending osigera esaazo ntogera kwaba abawo mugoddewo agagambo but end of the day nti mukulu kwabaddeko abavunanyizibwa bangi okitegera naye bwe weebuuze mukolo gwa munno waki okwata kamera n'olikodinga nga mwiwemula bwaddala nga upstairs otegera bulungi era kyobala ngamba nnyo abantu togendanga mu lutalo n'omuntu atatya kamera kwogomogolo kigambo n'ateekawo ekigambo togenda nga naye mu lutalo atalina kyafiirwa atalina kyaswalira togenda nga naye mu lutalo era omulaba nga atandise kulumba gwe sirika busirisi ajja kukera ku makyako owe apefeeko be bannayuganda baffe kati naye olero aba abawandikira invitation either Desire oba Livingston bayinza okuba nga bayita TV niyo abakozi ne bagenda ku mukolo bayinza okuba nga bayita abayimbi ne bagenda ne bafaani baabwe oba ne management yaabwe so mulimu abantu abamu balina okuyita ku mukolo batalina kuyita mukolo adde nga bakyaliibo ng'obamanyi omuntu wensasagge nze okuba nti kujja kubeerako kamera anti kyeya nyinza okuba nkuyise nga invitation nagiwadde nojja nekyaliiwo senfuma najja namuggolawo kati bano abantu ababiri ababadde beevuma oyinza nosanga nga tewali kubabiri alina invitation naye ate omukyala bamuwadde akazindaalo ayogere era yamaliriza agamba aliwo ono abadde alwana nange atulaba was it called for ku bantu Livingston abandi badde bawa General Livingston oba Desire Luzinda bonna simanyi nti gundi abadde agiseyalingamukko tegeera kati era kuddayo kuba Desire Luzinda ne Livingston bebeekoledde ensobi yaabwe bennyini obaleka comme nibo abantu abamu bakoze ne Livingston ne Desire Luzinda nga tebaba bayise nga balina obuvunaanyizibwa nga babitibwa ne batabayita kati showbiz zino ziraba showbiz waliwo ezirina okukoma mu bufumbo tezirina kubeeramu mu mikolo egy'okwanjula ekyo mu kuzika temulina kubeera mu showbiz mu mukolo weba birthday it's okay naye mu mukolo kwanjula mbaga kuziika lumbe showbiz zikoma wali ku mulyango okitegeera tezisukkaawo naye abantu bakiyitiriza ku lumbe n'agalyako bampaane n'avuma Museveni n'avuma Bobi Wine n'avuma Simanyani bampaane n'afuka bampaane kati kimu kyafukamu bampaane abantu tebakyategeera abantu tebakyategeera few people abasobola okubeera nga bategeera a lot of majority of people tebategeera yeah they don't ani yaleeta engombo y'okubeera muno sente oleddoze kunfuuwa naye ate n'otandika zimansamansa omuzigo wava mu Nigeria nadda ku mbaga okwanjula oba embaga abanigeria balina omuzigo gw'okumansamansa sente nazikuyirayira naye ate bw'ogenda mu culture yaabwe balina kirina kyekitegeeza ate watunuulira kwezimu ku bakatonda abatono ennono z'abakatonda abatono mulimu ennono y'okumansa sente ng'ozikuba omuntu kati ennono eyo bwe naagiyingiramu nnyo abantu bajja kugamba nti ndi muntu mulogo
but simuze mulungi era omuntu akeera ku kina kasukira ssente manya omuntu oyo takwagaliza kugaggawala ati wetegereze nnyo buli muntu yena akasuka ssente amaliriza bubi esente zirina entondo tebazisammula tebazikasuka bangi abakasusa essente mu Kampala awo ne bamaliriza bubi bangi naleko ne sipapa mu motoka y'emu ng'alina emitwalo 10 egya dola emitwalo 10 eza dola ze miliyoni 3 mu nkaaga by then dola yali ku 13 mu lukaaga ze miliyoni 3 mu nkaaga twali tuva ku kimu represent wa Nigi na ku BET nga sipapa ine emitwalo 10 egya dola 10 twava Entebbe okutuuka ewa Kisekka nga sipapa talina adi n'ekikumi kati va ku bantu kanti kudiremu President wa Nigi naaba agenda kuleeta BET ng'atuuse sipapa yalina emmotoka zaali 3 yalina kano ka open roof nalina Range Rover oba Benz zaali emmotoka 3 ng'alina emitwalo 10 egya dola ne tuva ku kisaawe Entebbe tugenda okutuuka ewa Kisekka emitwalo 10 nga talina awadde n'ekikumi ate ffe beyawa beyayekyanga ffe tuyina naye talina nga toyina muwola kuze yakuwadde addemu amanse twali tumaliriza awo ku luguudo tukojja live baluyita batya olwo Salama Road twali tulina okumaliriza waliwo twagenda nga wali disco wali batadde tugenda okutuuka nga talina adde n'ekikumi nga talina okuzimba waliwo omukolo gwali awo gwe bateekawo ku Salama Road awo sipapa bwe yatakisewo omukolo kisimanyi fwe twamaliriza naye nkulayirira onti omusajja yakasuka ssente 100 2 3 5 10 mitwalo 36 nga zikasuka bukasuwaati buli akasuka ssente mu Uganda munaafuna ekizibu essente zirina entondo zagala omanyi essente zamika bingi waliwo essente ezigamba nzija mu nsawo naye essente zigamba wanfunye mu buvubi wanfunye mu bulumi olina okunkuuma tumwagaliza relationship ennungi obufumbo obulungi ne tumusaba kintu kimu kyokka nti gwe ne mukazi omurepresentinga Katonda temukole bya Kaisaali mu bufumbo ebya Kaisaali kwe kwendera ku muntu goyagala ng'omwendako ekya Kaisaali boga nti oli musajja wa Katonda ensi yakulabye nti wayanjudde tuddamu kukuta n'abakazi balala nawe mukazi nga ali mu Amerika mwekuumire naawe desire luzinda boga nti oli mukyala wa Katonda byonna bye wakola emabega Katonda yabikusonyiwa Levikson muwe ekitiibwa kye amagulu go galina kulaba yekka bonna baali bagalabyeko in past life tebakyamatalinga lwalina ekimatalinga Levikson kale kiddako twagala mwana ekiddako awo genda kulaba Katambi nga babanja mwana ekiddako mwana gojja kulaba bagala muvuga speed twagala mwana myaka 2 3 nga giyiseewo musajjakazi nga tazaala